Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka bwepo ne bajjajjaffe nate ku lwakadde kano ke batuwadde nga tusenvula okudda ewaka mu kaseera kano ke tulimu ak'amakyusa nga tukomyawo ekitangaala eri obulamu bwaffe ate n'eri sseŋŋendo okutwaliza awamu weewaawo. Nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okulondobamu, okugaana oba okukkiriza ebigambo by'ogenda okubeera nga owulira bikuyambe okuzuukusa n'okutakula amazima agakutuddemu kubanga amazima gali munda mu ggwe, gatudde mu ggwe era nga amazima go si ge mazima g'omulala. Oli Katonda eyennaggwano, so kozesa obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo weewaawo. Olunaku olwaleero ku makya nabadde naakayingira ekinaabiro ne nfuna obubaka okuva eri bakama baffe ne baŋŋamba ntangaaze ku musomo omusuffu ogwaweereddwa jjajjaffe era Omulangira Bakaramuli eri abazzukulu baabwe kubanga batono nnyo abasobola okubeera nga bategeera ebigambo by'ayogera kubanga ekisooka bya buziba nnyo ate birimu Oluganda lungi ate okubitegeera ayina okubikubawo engeri nga waabyogedde ate nga bye bituufu bwabwo naye nga bigambo bya mmizi eri abo ababeera bakuze mu Bwakatonda. Era asabiddwa okubeera nga mbatangaazaako akatono mutegeere kiki kye yabadde ayogerako. We mumala muddeyo muwulirize omusomo ogwo ku YouTube gwe gusembayo ne ku Facebook ne wano ne mu WhatsApp era gwe gwasembyeyo okubeera nga mpeereza ogwa Mulangira Bakaramuli. Manyi ensomesa ye engeri waakozesa Oluganda olugumu abasinga temusobola kubeera nga mubitegeera mu bwangu kubanga byabakulu nga woonaagamba nti nsomesa ya yunivasite. Naye njagala nga we nalagiddwa bakama baffe nsobole okubeera nga nkibaggyirayo mu ngeri gye nsobola okubeera nga nkibaggyirayo ate muddeyo muwulirize obubaka bwe yabawadde era bwe yasomesezza mujja kuba mutegeera kiki kye yabadde ategeeza. Mu lugendo lw'Obwakatonda bwaffe tutambula okuva eri bazadde baffe. Ebiseera ebisinga ngeraageranya abazadde baffe okubeera ennyanja. Ntera nnyo okukozesa Nalubaale kubanga y'ennyanja egattaganya ensi n'eggulu. Kye twandiyise nga obuzaaliranwa bw'ensi n'eggulu nga ke kakulenge ak'ensi eno akagattaganya obw'ensi n'eggulu kubanga eggulu likolebwa bukolebwa
tewaliyo nti nno waliyo nti ogenda mu ggulu. Nedda, eggulu likolebwa ku sseŋŋendo nga yebeera tasiki ey'aba Katonda ababeera batandise sseŋŋendo eyo mu lubereberye. Era ngenda kukolesaako ne kye tuyita programming ey'obutonzi bwonna. Naye kansooke kukozesa enteekateeka ey'amazzi, oba katukozese nti twala nti ennyanja Nalubaale erimu amazzi, naye mu mazzi gano mulimu amazzi aga bulijjo n'amazzi oba ne oyiro. Tugambe oyiro, ndowooza oyiro ono gwe tufumbisa, nga by'ebirungo ebibiri ebikola amazzi, naye nga buli katondo akabeera kavudde mu luzzi luno kagenda n'ebirungo ebyo ebibiri. Kitwale nti taata, era nga bwe kiri nti taata ye kitangaala. Taata ye kitangaala, maama ye kwagala. Kati mu ngeri eno kati kitwale nti taata ye mazzi, maama ye oyiro. Kati w'ositula n'ofuna ekidomola n'ogenda nga osima obunnya, katugambe buli biliyoni ku mabbali oba yonna gy'obeera oyagadde, n'ogenda ng'oyiwamu amazzi aga Nalubaale, oba okoze ka Nalubaale akatono akalimu ebirungo by'abazadde ababiri bali. Oba mukitegeera? Ebirungo by'abazadde ababiri bibeera mu bunnya buno, naye obunnya okubeera nti nno mu kuyiwamu bwe buti amazzi ago gabeera tegatebenkedde ng'ag'abazadde gye babeera bagasenye. Okitegeera? Gabeera tegatebenkedde mu ngeri y'emu eyo gye babeera bagakoze eki, gye babeera bagasenye. Kati mu ngeri eyo gafuna kye tuyita ettosi, naye tekifuula nti nno amazzi ago ebirungo byago biri ebibiri bibeera bivuddemu, naye gabeera gatabanguse, kye tuyita okugwa okuva mu kisa. Kati Katonda mu butono bwe waaga okuva mu kisa n'akkirira atandika olugendo olw'okwetukuza, naye nga elementi oba buli obuna bwe nzize nga mbabuulirako obwa musoke nga ye mpewo, kiwanuka nga gwe muliro, mukasa nga ge mazzi, then ne sekiriba kya ttaka, ze elements ezo, naye nga zibeera zibiirire ddala mu elementi zino ebbiri ezikola obwakatonda obwawamu obw'abazadde baffe. Jjukira abazadde gye babeera bavudde babeera batuukiridde, naye we bakka mu bunnya buno batabanguka. Kati tasiki eri buli katugambe kakatonda ako akabeera kayiiriddwa, oba ettondo katugambe eribeera liyiiriddwa okusobola okubeera nga lyezuula lifukirirwa abazadde bali. Katugambe nti lifukiriddwa muki, lifukiriddwa n'enkuba eba evudde mu ocean ey'abazadde mpola mpola n'egenda nga akannya akabadde akatono kagenda kakola ki, kagenda kagejja kasobole okubeera nga kadda
eri abazadde kubanga abazadde bo batuukiridde mu ngeri eyo kagenda kejjamu ebitosi n'amazzi agabadde amatabangufu water of chaos aganowa then gatereera mu kutereera ne gagenda gatereera mpola mpola era task eri katonda ono kusobola okubeera nga afaanagana oli omuzadde omunene oli omuzadde omunene nga ye Nalubaale okusobola okubeera nga batuukiridde. Naye amazzi gano jjukira gabeera n'ebirungo biri ebibiri eby'amazzi ne oyiro. Ono gwe tufumbisa nkozeseza just as ng'example. Tukozese example endala nti mu butonzi bwonna kitwale nti mu butonzi bwonna ate nga kye kituufu kyakyo tutambulira mu mayengo aga 0 ne 1. Aba IT musobola okubeera nga muvaayo munnyonnyole ebintu bino eri baganda baffe. Kye tuyita machine language emanyikiddwa nga 0 ne 1. Kati 0 ebeera etuddemu ekikula ekikazi kitegera nga ye maama, then 1 nebeera nga etuddemu ekikula ekisajja nga ye taata. Oba mukitegeera? Kati zino ennyukuta ebbiri 0 ne 1 ze zikola kye tuyita obwakatonda obw'obukazi n'obusajja. Okitegeera? Kati kwata eyo 0 ne 1 giteeke mu kannya kali ke twataddemu amazzi ne oyiro. Ebeera kyera kye kimu kubanga bikolebwa ebirungo bye bimu. Naye nga this time tukozeseza programming kubanga this is a magnetic field gye tutambuliramu. Oba kozesa 0 1 oba 1 0 era kisigala kye kimu. Okitegeera? Kati mu ngeri eno omutonzi ali mu kannya wali nga tannaba kutandika lugendo lwa kweyobula abeera ayina ebitundu bibiri. Oba mutegeera bakatonda bannange, abeera n'ebitundu bibiri. Bwe bubonero bwe nkozesezza. Katonda nga tannaba kutandika lugendo lwa kutandika kweyobula abeera n'ebitundu bibiri. Katonda gwe bayogerako ye ggwe nange gwe muti bye byonna. Era kankuwe example nti abantu omuntu waafa n'abeera nga tagenda oba n'abeera nga agenze okukola kye twandiyise review we, n'agenda mu planet endala, agenda nga mwoyo. Omwoyo ogwo gubeera n'ebitundu bibiri kubanga aba alimu ebirungo biri ebibiri. Oba mukitegeera? Kati ngenda kubalaga engeri wabbulukikiramu then n'abeera nga wajja then ne yeekisa mu ngeri nga omulangira kye yagezezzaako okubannyonnyola. Kati tuteekinge example y'akabonero akasooka akabereberye. Mukalaba akabonero ako katuddemu amaanyi ag'ekikazi. Lwaki? Nti amaanyi ag'ekikazi gano ge gali waggulu wa 1. Ekitegeeza nti nno abeera n'amaanyi ago abeera kati mu physical. Kati taking example, kati nganza ayogera
akabonero ako kali kunze ng'omusajja naye ate anfuga nakato abeera nakato abeera muwala kitegera kati mwobeera okebedde munze then abeera ndimu mu bwakatonda bwange oba waggulu nga tannaba kukka kubanga yeno exam esooka mu step ey'okubiri okubeera nga waddawo ow'okulala ng'era we twasoma nti buli omwoyo ogumu we guvaako kubanga we twali tuva waggulu twagenda tuleka fingerprints ez'amagezi g'abazadde baffe wadde zigenda zijja zikendeera mu kwerabira naye buli wogenda weezuula eza waggulu zigenda ogenda ofuna okutegeera n'okumanya okitegera kati omukazi yabeera waggulu kati omusajja n'abeera nga y'emu oba muntegera kati omwoyo ogubeera waggulu wa kikula kyawalakira oba ekya Wasswa oba eky'omusajja yenna waggulu we Katonda gw'abeera alaba abeera nakato oba ekikula ekikazi okitegera kati awo kyekiraga nti nno omukazi yafuga awo kye bakugamba nti ekitambo kitambulira ku ki mu mukazi naye mu mukazi mu bw'omusajja abeera waggulu we kati jjukira ebirungo bino bitambulira ku buli mutonzi yenna abeera n'ekirungo ekyo kye kimu naye olugendo lwaffe lwakwetukuza kati w'obeera ng'okyali maybe ng'okyali mu foomu eya maybe ebiwuka wabeerawo nga tewakyaliwo nga temunnaba kutandika kubeera nti muziza naye buli oweeyubula ne weeyongera mu kukula emyoyo gino gitandika okufuna contracts engeri ze zitambula oba abeeruga ne bagamba nti nno kati ekika kyaffe ne bakola endagaano nti ekika kyaffe kyambogo kati omwoyo ogwo ne gubeera nga gulina contract n'ey'embogo n'ebeera nga ye soul family ye oba ekika kye ebika tebisibuka wano ebika bikolebwa myoyo kati nze wembeera nga nnina ekirungo ekyo nga andi waggulu ye mukazi yensonga lwaki amaanyi g'ekikazi ge gabeera gafuga mu bw'omusajja kati ate mu bw'omukazi nga ye zero ke kabonero akaddako kati ate abeera waggulu ye abeera omusajja ye kato y'abeera afuga era jjukira ebirungo bibeera bye bimu bye by'abazadde bali yensonga lwaki akugamba nti nno ye kennyini Katonda nga bayogerako gwenze naawe n'ekitonde kyonna nti wajja katugambe nti walakira oba Wasswa Omulongo waafuna omukazi ebirungo biri ebyasooka eby'abazadde tebyo tebikyuka oba mukitegeera tebikyuka kati omusajja nga yatambulira mu kabonero akasooka naye nga amaanyi agakwatiddwa mukazi ye mwoyo we waggulu kati ate mu bw'omusajja nga ye musajja ye mwoyo we kati we beegatta kitegera ne bazaala omwana kitegera we bazaala omwana emu ne zero omwana waabeera nga musajja kitegera omwana waabeera nga musajja kubanga bayina emu ne zero omwana waabeera nga musajja zero yeekweka
kati awo maama ye katonda omukazi okwekeka omwana nadda waggulu we kitegeera then omwana n'alabika nti musajja kati ate wajjanga ali mu part ey'ekikazi oba nga kaana kawala then taata yebbukukira mu ye kubanga jjukira naye mu katonda abeera yeetengeredde naye ayina aspects ezimu kati weebeera nga luutu ya kisajja then buli obwakatonda nga yeye kennyini mu bwakatonda oba ekitonde kyonna kubanga kijja just kyeyubula bweyubuze kitandika okubeera nga kikola ki nga kidda I mean aspect eyo ekola obumu yo yedda waggulu eno nedda wansi naye nga tutambulira mu bumu obwo kati okubeera nga tufuna obuko n'amateeka agatufuga gatandikira mu stages eza wansi mu bisolo kyova olaba nti nno bagamba nti omuntu yeeyisizza ng'ekisolo nti waliwo embeera ezimu ez'omwoyo zetwakola ki zetwaleka nga tukyeyubulira mu bisolo ate n'ebisolo ebimu era bituuka ekiseera n'olaba nga waliwo ebisolo ebya lanka eza waggulu ebiziza nga maama katugambe nti tejja kukkiriza omwana waayo kugiwakisa olengera nti nno soul oba guno omwoyo guba gutandise okubaga amateeka aga ekika kyagwo kati gujja gweyubula ne gujja ne gufuuka omuntu omu so tekitegeeza nti nno yali muntu omu ate najja nedda emyoyo gino gijja gyeyubula okuva mu elementals ne gijja nga gikola obumu ne gyegattagatta mu bumu nga yewe gigenda gyeyubula n'okugejja kitegeera kati ne gimala ne gikola kye tuyita endagaano mu nsi ey'emyoyo okitegeera kati buli mutonzi yenna abeera ne bino ebibiri ebyobulamu obutaggwaawo kyova olaba nti nno mulaba akabboola ako nti w'obeera nti otadde entambula ya colors ezebbiri nga woolaba nti nno omusajja n'omukazi nti batambulira mu birungo bye bimu kitwale nti y'emu ne zero batambulira mu bulamu obutaggwaawo kubanga energies ez'ekitangaala n'okwagala kati akakunizo kali omu oba musajja oba mukazi kuzuula nti katonda alimu ekirungo kiri ekikola bazadde be era katonda yeetengeredde kati waazuula ekyo nti katonda yeetengeredde okitegera waazuula nti katonda yeetengeredde mu bwakatonda bwe then kwe kuzaala omwana kati awo aba afunye obulamu mu bulamu kati omwoyo oba entegeera ey'ekitangaala n'ekyamazima ekitangaala ekyamazima n'okwagala okutukuvu kwe yali yaleka mu mutendera egya waggulu egy'oyo amufaanana then gukka guno gubadde ku mutendera ogwa wansi ne gufuuka bumu n'ono kubanga tasiki eyaffe ffenna mu butonzi yakufuuka batuukirivu nga bazadde baffe we bali it's a journey for perfection naye nga tuli perfect we tufuulibwa ne tudda sayidi z'eri mu y'emyoyo omwoyo guli perfect naye tuba tuzze just kuyita mu bukunizo bwakuyita bigezo bino nti buli woofuna amaanyi gano ogakuuma ku lw'okuba nti oba ogakoze eki oba ogalwaniridde ati mu ngeri eno vampire efuuka etya vampire kati yo vampire kyekola eddira
mu kifo ky'okubeera weebeera nga nsajja yeegaana 0 kitegera kati mu kwegaana 0 neetandika okubeera nga eriikiririza 0 wabweru yo kubanga jjukira ebeera nsajja ebeera 1 mu programming kitegera kati kubanga tesobola kumalako nga teyina kirungo kya bulongo bwakyo eriikiririza kuva wabweru kitegera eriikiririza kuva wabweru okufuna ekirungo kya 0 yekwagala kitegera kati ate vampire weebeera nga nkazi then eriikiririza kuva wabweru kubanga yeeyina 0 then esobole okubeera ng'efuna ekirungo ekya 1 kubanga jjukira obutonzi bwonna bujjudde 0 na 1 0 na 1 0 na 1 tewaliyo namba yonna ndala 0 na 1 ze zikola ebisigadde byonna wano mu bulya mmere oba kye tuyita machine language kitegera kati bano abagamba nti ntunze omwoyo gwange okola omukolo ogw'okutunda omwoyo then abeera yeggyeko ekirungo ekimu nti waafiira oba wakola ki wabeera ng'akedde ku makya n'afuulibwa embeera n'adda ku sayidi ey'emyoyo abeera yeegaanye ekirungo ekimu kati atandika okubbulukukira mu foomu ey'aba vampire kati n'abeera ng'aliikiririza amaanyi aga wabweru okusobola okubeerawo kati amaanyi gano gatambulira mu birungo ebya wabweru y'ensonga lwaki mulaba nti bateekawo okutya then ziri vampire ziri mu underground mu city za underground zisobole okubeera nga ziriikiririza ku maanyi ago agabeera gava mu bakatonda abayina ebirungo bino ebibiri kati naawe wookeera ku makya n'oyatula nti weegaana obulongo newankubadde tekisoboka ate obeera tewenkanankana oli eyatunda mwoyo kubanga okutunda omwoyo waliwo ebikundi by'okola kusaddaaka oba olina okusaddaaka omwana biki bwe bityo bintu bya kisiru bya kiralu nnyo kitegera n'okunywa omusaayi gwe ng'ate omaze kakozesa ku emirundi simanyi emeka bali balalu ababadde batufuga bannange balalu crazy mubalaba mu makooti na ku media zaabwe naye nga bizibu oba mukitegeera so ye aba atunze omwoyo gwe waatuuka eri then ekirungo kino ekyokubiri kibeera kiyawukanye naye kati either kisobola okubeera nga bazaalibwa ku sayidi manya mu mibiri gya njawulo naye nga be bamu naye era abeera asobola okuddizibwa ekisa kasita yeenenya n'addizibwa ekirungo kino nti waabeera omusajja n'aweebwa 0 ye mwoyo we omutukuvu amudda waggulu amubbulukiramu nti buli we weegatta n'omutonzi munno ekirungo kiri ekyabazadde baffe kyekibeera ekyo gwe kyamiininga nti omutonzi amiininga gwe nange ne bakatonda bonna oba nkoko oba nsolo oba ki oba muti abo bonna balina ebirungo bye bimu naffe 0 na 1 okitegera katonda munange weewaawo so kansuubire nti nno okitegedde bulungi newe wemubeera nga temutegedde musobola okumbuuza naye nga byebyo yeyo logic eriwo kati engeri wemutegedde engeri lwebitambula n'engeri katonda waabeera n'ebitundu ebibiri then wemunaawuliriza message ye mujja kugitegeera nti nno tebayogera kwoli naye bayogera kuggwe nange y'ensonga lwaki abadde yeerifandingako nti ekituufu
ffenna tuli ebyo kubanga omwoyo gwaffe gutuukiridde, gulimu ebirungo by'abazadde, era buli wotegeera omulongo wo wabeera omusajja nakatowo nakukkamu yembaga entukuvu ey'omunda. Kati ensobi wano mu gundi tusooka ne tunoonyeza omulongo nga tumunoonyeza wabweru, nonoonyeza wabweru naye ng'embaga enkulu eri munda okurecognizinga nti nno ye mukola ki, yo yajja n'akwebakako, yajja n'akola ki, n'akujjukiza n'ogamba kabaka yabeera ogwe kennyini. Kitegera ekitangaala ekyo, naye nga w'obeera omusajja oli abeera 0, w'abeera nga mukazi ajja n'akwebakako abeera 1. Kati wamulicognizinga then n'afuuka bumu, then ne muzaala bulamu, obulamu mu bulamu. Ke kaana akabeera katudde mu bwakatonda bwammwe, omwoyo ne gufuuka nga gulina percentage eya omubiri. Wobeera nga otuuse mu dimension oba eddaala eryokuna n'obeera nga omubiri olina 75% mubiri then 25% mwoyo. Kati wodda mu ddaala eryokutaano n'obeera n'omubiri 50% n'omwoyo 50%. Kitegera kati obeera oluŋŋamizibwa omwana oli omuto. Okitegera yensonga lwaki baabagamba nti Katonda yazaala omwana omu, omwana oyo omu. Baali tebamiininga Yesu, baali bamiininga nti ffenna we tugattaganya bakatonda abo ababiri ng'oli tannaba mujja kwesekerera amazima nga tutuuse mu dimension ey'okutaano mugambe naye ebintu bino baatuzanyira batya? Bannange vampire zaatuzanyira ku mutwe ne zikatagga, zaatuganyira mu mutwe ne zikatagga. Kati bana abalongo oba ono azze ng'abeera waggulu, buli waategeera ne bakola embaga entukuvu then ne bazaala omwana automatically abeera omu, abeera mu mutima. Eyo gwe bagamba nti weeyise ng'omwana. Katonda gwe kennyini amuwa obubiri bwo, then gwe tuyita ssenga w'omutima, bazaala omwana oyo akwataganya maama ne taata ku ssoosi, kubanga abeeramu n'ebirungo. Kati bajja beeyubula era nga beeyongera, omwana era n'afuna mwana munne naye nga yeeyongera bweyongezi just kukula. W'obeera ng'ogenda ku mutendera katugamba ova ku gwokutaano okudda ku gw'omukaaga. Kitegera so kyekyo kye bagamba nti Katonda n'azaala omwana omu. Katonda oyo ye ggwe nange nnemu obw'ekisajja n'ekikazi. Wentegeera obwa Katonda obwo omukazi n'anzikamu then ne waddawo omulala ne tukola embaga entukuvu munda mu ffe nga twetukuza. Kati nenfuna ssenga w'omutima n'entambulira mu kwagala okutaliiko bukwakkulizo n'ekitangala eky'amazima, then n'ofuna ssenga w'omutima akuyamba okubeera nga obeera mu ddembe n'okulicognizinga nti ffenna tuli bumu. Enkoko, embuzi eyo gy'otulugunya naawe wagiriko mu kaseera ak'emabega, then olengera obumu we buzaalibwa, olengera obumu mwe tutambulira. Katonda munange olengera obumu, ssanyu jerere. So tegeera bino nti oli 1 na 0. Tugenda kutuuka ku mutendero gw'okutaano tulengere ebintu bino okumala ebbanga, twesekerere tugambe yiyi bannange tulina kutwerwanyisa bwerwanyisa kyokka nga tuli bumu.
kati okula bukuzi kiri na kutegeera amaanyi agakutuddemu agatavangangawo kubanga taata ne maama tateekangawo omwana we kubeera ng'abonaabona yamuwa entanda yonna naye tasika eri ya mwana we kuzuula kubanga ye omwana we yasalawo okubeera ng'ayawukana n'abazadde n'abateeka wabweru naye eri ng'abazadde bali munda bali mu mutima era waabeera ng'ayagadde kusasula nga we nabagamba nti no dimensions ezawaggulu oyita mu poto oba mu kituli eky'omutima n'ogenda n'omulaba then n'omala n'okomawo mu mubiri gwo kitegera weewaawo waliwo obubaka bwe mbadde njagala okusoma naye ndaba obudde bugenze kansomeko ko ndowooza bwa mulundi gumu obusigadde nja kubusoma enkya kubanga ndaba audio yeeyongedde obuwanvu. Obusooka buva eri jjajjaffe Yesu nga bwayitidde okuva bamwandiddwa muganda waffe era Katonda munnaffe John Smallman nga mulindirira okuzuukuka nga mulindira obuteddiza okuzuukuka kw'omwana w'omuntu njagala mbajjukize buli lukya nti tewaliiwo kisobola kulemesa nteekateeka entukuvu kubanga etuukiridde mu byonna era ye yokka erina okubeera nga etambulirwako kubanga ntukuvu era erina okutuukirirwa mu nteekateeka yaayo kubanga okuteekateeka kuno okutukuvu tekulinganga kirooto. Okuzuukuka kwammwe kwateekebwateekebwa butukuvu ne mu ngeri eyo tewaliiwo kisobola kulemesa nteekateeka eno nga ekiro wekiddirigana n'emisana nammwe kyembeera mutunuulira munnamuzi mukadde kano nga buli kintu kyonna eky'ekitangaala kigenda kibalagibwa mu lutimbe luno olugenda lubikkulwa buli kadde. Manyi nti kino mukiwulidde emirundi mingi nti obulamu bwe tulimu bwa kirooto naye obutali bugumiikiriza ebiseera ebimu bifuuka obumu ku ntambula yammwe ku lw'ensonga nnyingi mu bulamu bwammwe nga mulindirira amazuukuka g'abalala nga we muzze musuubizibwa. Njagala mbajjukize nti eno nteekateeka ntukuvu era tewaliiwo kitegekebwa maama taata Katonda ne kitakolebwa. Ekituufu nti muli balamu era muli bitonde ebigezi ebiramu era ebiriwo wano mu maanyi ag'obwekyamagero.
okwagala kwa Katonda eri abaana be tekwenkanika era tekuggwaawo era tewali waasobola kukyusa kwa lubeerera era tekuggwaawo kati n'ekiseera kyonna kubanga muli mayengo agatudde mu nnamuziga ogw'okwagala ekiseera kyonna. Tosobola kwawukana na kino. Tosobola kwawukana na kino kubanga kyekyo kye kiri. Ebyo by'owulira ebyo by'oyitamu ng'oli mu mubiri ebiseera ebimu bibeera si bye bituufu era nga bibeera birooto nga newankubadde ebiseera ebimu olaba ng'ebituufu kubanga oba olonze okubifuula ebituufu mu ngeri eyo naye munda mu ggwe oba omanyi kiki kye biri kubanga oli kwagala era okwagala okw'obwereere. Buli ky'olondawo kiweebwa ekitiibwa ekitenkanika. Kiriŋŋanga abaana mu maka mwe tukulira nga bagenda bakula baweebwa ebbeetu batandike okubeera nga beesalirawo engeri we bajja okutambuzaamu obulamu bwabwe mu nsi n'abantu abalala. Engeri gye muyitamu mu bulamu bwammwe kiraga engeri gye muyitamu mu bulamu bwammwe mu ngeri gye muyitamu mu bulamu bwammwe nga mutambulira mu mibiri kyateekebwateekebwa obumu mu mmwe ku lw'ensonga ezimu oba endala era obumu bwe busalawo ekintu kyonna nga buli mu mubiri batuuka ne bakikuba oluku mu mutwe kubanga babeera bakisazeewo mu bumu. Mu kaseera kano nga muli mu lugendo olw'okuzuukusibwa era nga muteekebwateekebwa okusobola okubeera nga muggyibwamu endowooza ey'ebintu musobole okubeera nga mudda mu ndowooza ey'amayengo agakola byonna nga ye kwagala. Abantu abali mu mubiri bayina ebirooto, ebirowoozo ebimu biva mu bukoowu ebirala ebimu biva mu kukoowa era abamu yakozesezza oluzungu lungi ebimu biva mu kukoowa. Okubeera mu bulamu ng'omwana w'omuntu ng'okubeera mu bulamu mu ngeri ey'omubiri emirundi mingi ng'abaana b'abantu musinziira ku mpulira yammwe ey'okumatira
obutali bumativu mu bulamu bwammwe era ne mukirowoozaako ne muloota ku byo era ne mutandika okusuubiriza ddi we kinaabeerayo naye mumaliriza nga mweggyemu ebirowoozo ebyo n'ebirooto ebyo we muzuula nti obulamu bwammwe bunene ne we musinga okubeera nga mulowooza ku nkyukakyuka ezo entono ze mubeera mutunuulidde akadde ako akajja kayita mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno kikuyamba okudda ebuziba n'ofumiitiriza ku bulamu bwo era n'otegeera ensi ey'emyoyo ki kyetegeeza kubanga munda mu ggwe mulimu ebyokuddibwamu ebikuyamba mu kaseera ako ak'okunoonya olabe. Seek and you shall find. Ak'okunoonya ofune ebyo by'onoonya. Okuzuukuka kw'abaana b'abantu awamu n'okunoonya entegeera ey'obuziba n'okunoonya entegeera ey'obuziba y'obulamu obutaggwaawo obuli ebuziba mu ntegeera. Eyo gye mwali mweggyeko musobole okubeera nga mutambulira mu nteekateeka ey'okweyawula okuva eri ensibuko y'obutonzi bwonna nga ye kwagala. Muyise mu bulamu bungi nga bakatonda ab'awamu naye kati akano akaseera musazeewo okubeera nga muzuukuka era kino kye musazeewo kisanyudde nnyo Katonda era Katonda ayagala mweddize entegeera yammwe ey'obutonzi bwammwe obujjuvu musobole okubeera nga musobole okubeera nga mweyagalira mu bulamu obujjuvu nga we yabateekerateekera mu kaseera kano. Muyita mu kwagala mu bulamu bwammwe ng'abantu naye ebiseera ebisinga ogenda okuzuula nti mu bulamu bwe muyiseemu temuliimu kwagala kutuufu. Abantu bangi abayita mu kaseera ababeera kumpi ne mu kaseera ak'okufa bafuna katono ku kintu ekiyitibwa kwagala mu butuufu bwakyo era kibamaamira ne babeera mu ddembe n'essanyu era ne babeera nga tebeerabira bulungi bw'akaseera ako. Oyina obuyinza eri ekirungo kino eky'okwagala nga ggwe kasita oyingira munda mu ggwe mu yeekaalu yo ekuli entukuvu ekulimu munda n'ozuula
obuyinza obukutuddemu era n'okkiriza okuyita okwagala kujjule omutima gwo. Ku lw'okuba oba olonzeewo bw'otyo ng'oli mu mubiri, era nga oyina ebintu bingi ebikuziyiza okubeera ng'otambulira mu bulamu obwo, mu ngeri eno obuzaabuzibwa ku lw'ebyokwagala eby'omwana w'omuntu ali mu mubiri, era mu ngeri eno ofuna ebikujja ku mulamwa n'obeera nga totambulira mu ntambula entambula yo eyeyeekaalu yo entukuvu ekutudde munda. Bitabo bingi biwandiikiddwa emyaka n'emyaka egy'emabega okusobola okubeera nga baba bategeeza empulira y'okwagala okwo, era engeri wekiri ekyangu kasita weewaayo n'obeera mu ekyo. Nga newankubadde kino kikyali kizibu nnyo eri abangi okusobola okubeera nga bakkakkana ne badda mu kaseera ako ne beefumiitiriza munda mu bo ne bedda munda mu bo ne bayita amaanyi g'okwagala agabatuddemu. Mweggyemu ebirowoozo era muggyemu obutali bugumiikiriza mu bulamu bwammwe obubajja ku mulamwa, era muggyemu ebyo byonna bye mwetereka munda, ebyo bye mweteekamu ebyokukyalira mikwano gyammwe, okukebeera ku byokulya mu firiigi, ebyokunywa sigala, oleke ebintu bitambule nga bwe biri. Tunuulira obudde nga bugenda butambula nga tobufuddeeko. Naye buli w'otakola ekyo kubeera ng'otambulira mu bulamu obw'olwaleero obeera olaba ng'obudde obutatambula. Mu ngeri eno kiba kikwetaagisa osirikemu mu ntambula yo era olowooze odde mu mubiri gwo otandike okubeera ekyo ky'oli. Bangi bagezezzaako naye baggiddwa ku mulamwa era ne baddayo mu tulo. Naye mbasaba temuwanika. Bw'obeera nga onoonya omwagalwa omuggya oba ennyumba empya oba eggaali oba kompyuta oba olugoye towanika nga tobifunye. Naye ebyo bikuggya ku mulamwa mu bulamu bwo w'obiwa obudde bungi n'otawa budde nsi yo ey'omwoyo, kubanga kyandibadde kikulu nnyo okusobola okubeera nga weezuula munda mu ggwe
osobole okubeera nga obeera muwanguzi mu ebyo ebikwatibwako. Yeekaalu yo ey'omunda ejjuddemu eddembe n'okukkaanya okukulindiridde akaseera konna. Lekeraawo okubeera ng'oteeka omuzinzi eri ebikyamu ebiri mu bulamu bwo, naye weebaze ku lw'obulamu bwo, ku lw'ekyo ky'oli n'ekyamagero ky'oli okuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi, era onoonye otambulire mu ddembe n'okubeera omumativu mu bulamu bwo, nti oyina eddembe ettukuvu erikuweebwa bazadde bo mu buzaaliranwa. Yenze muganda wammwe omwagalwa Yesu Kristo jjajja wammwe e Buganda oba yonna mu bumu. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo mbadde nnyina obubaka obulala naye message egezze nnyo, nja bubawa maybe olunaku olulala. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nkwereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera. Jjukira twetaaga kitangaala. Wowulira ng'embeera yonna ekwetoolodde, embeera etambula mu ggwanga lyaffe, embeera etambula mu nsi eno yonna, ekigenda tuwanguza kye kitangaala. Ggwe mu kifo ky'okubeera nga oteeka ebirowoozo mu kutya, oteeka ebirowoozo mu ebyo ebikwetoolodde, beera empagi ey'ekitangaala. Kozesa birowoozo byo, laba ekitangaala nga kikuyitamu okuva ku nguuvu yo ku mutwe. Enguuvu mu calculation babagamba nti evaamu 66, naye omanyi nti n'ekigambo kubanga buli kimu kirina encu egundi 22. Kati 66 weebeera nga bagiyita ya sitaani, ate mu sayidi ey'obutukuvu ekutegeeza nti weetegereze enzikirizayo, kyusa enzikirizayo. So kano kadde eri ensi yonna. Ani atamanyi nguuvu oba ssenyiga 19? Babagamba tereeza enzikirizayo, dda munda mu ggwe. Jjukira buli kimu kitambulira mu bulongo. 66 mu Katonda munnange etegeeza mu sayidi ey'ekitangaala nti kebera enzikirizayo. Ddamu otegeere obwakatonda bwo nti bukutudde munda mu ggwe. Tokkiriza kubeera ate ng'ogendera just ku incarnation y'abali. Waliwo omubambi omuzungu eyaŋŋamba bukyanga ali mu myaka 7 naye nga buli kiseera buli waloota alaba 66. Yagamba nsoose kigamba ggwe nga ntya oba nga ndowooza nti oba ndiko sitaani. Takigambangako wadde na mukyala we oba baana be. Era kwe kumunnyonnyola ne mugamba buli kimu kitambulira mu bubiri. Obutonzi bukugamba ddamu wekkaanye enzikirizayo mu bulamu bwo. Kitegera? Weewaawo balongo bannange mu bwakatonda bwammwe mbeegayiridde bakatonda bonna mubawe 66 basobole okubeera nga badda mu nzikiriza zaabwe ey'omunda mu mutima gwabwe, baddemu beekubemu ttooki, balekerawo okusinza katonda wabweru naye katonda abatuddemu, kubanga ekyo ky'oli. Oli kirungo ekya taata ne maama eky'ekitangaala n'okwagala. Weewaawo kusindikira omutima gwange akuume.